Choba sasi yenyo mukyalo nakasujja yafudde hajati. Bibantu badde basobola okukola ebituufu. Naye abantu basiga mu Uganda mukulutu abagala okukola ebikyamu bangi nnyo. Wakirabye wano jjo nayogera olungo ogambi wano sebo nti Muganda wafona abadde milioni 5 mwasatu. Singo Chigunda vitamins chigunda. Amisi chigunda. Singo ojukira oso playingira abantu benayogera last week. Notunya nebyaguddewo nga weekend yakagwa egenda okugwa ko lwaleero nozoka kasajja abamukufe Katonda atuwa amagezi amazaale mangi kwena gamba nti ebintu bino oli awaddeyo sente ate wano okuwayo sente ogazo za kuyamba bantu ekyo kite olondole bulonzo nti zinawayo zikola ki nyate nti atenze ensalawo gundi account kwezigenda nabagamba tukenda bagamba naye kunabanja Miss Chikundi yakivude kubanga honorable Prime Minister Robina yagenti yayogedde ko ne mukama we naganti ati kyetegisawo account ina ati zikakumuli ekintu kimu nagamba era kye nagamba ku nabanja simumanyi simulaba ko muntu sogera ko ne buntu ku muntu naye kuva mbadde nkola analysis yenga nva mutunuli ya character ye first of all bajja kumulemesa yo nchikulya garanti olwaleero ba mafia abo bamanyi nnyo garanti mu mwaka gumujja kumpulya binaba biri mu office eyo garanti bajja mulemesa lwaki bajja mulemesa anti ko ekijjo kumulemesa okimanyi so fast mubbi tikwe ekijjo mulemesa kwanga yesi muki simujangiri simubbi ku level yabali sa kwa statement yo qualifyinga simubbi ku level yaki yabali abagala okubba kakati olaba bakikoze wa mamu open sente baziyaze ku mpewo we bati nabagamba muswale kwa account ne batanko mu buzabuza ne baganosula kwa account akusa kubira bitu banacho kola ki zitwala yo okiraba ate wano balese bullion van kali adese bullion van yani when there's some of these things police nakale mani badafunuli echo adese bullion van yani bullion van bakiti baji kwa the president office out yayiseta ku security ukulu katereka nimo manye kubanga automaka yitawo ne babo gende ndozo ndokutaka na identity card yayisewe etyo kegende kuno na sente munda ani ajisizawo eyo sikatero nene utwabagamba wane bintu bino mukulu tumugamba tujogera batumanyi some of us have a lot of experience in these things tutunulide bintu bingi ate gwe rutuizo kunjulia naturally I'm not biased. I'm not. Chota kozeswa kuwayiriza and I've never done it on air. Kumutie na mu Uganda. Olina mu FDC ndena mu kyekoze ne kiba kirungi. Ati kati wachi sitogera ko. Nilwa kinga mati kikoze bwa ati kikoze. I do talk about it. It's not my duty. It's not my duty okwane na re. Naye ati webe koze kirungi so agenda kujja kumpe onenga yakoze kibi ngate yakoze kirungi I can't. That's not Konyogo John. Bakitegera mukama wange. Kati walaba bano. Bino rutuwe twatogera ebintu bino. Kati vaccines avuddeyo zino abantu babaze bakubiye tayino mu doctor yakugambye twachekiza abantu bano baba kubiye ekiddala kina butombu bwenkana mu mubiri what have they done apa information tibakajipe no problem nabaddeko nalabyeko munnamawulire omu ngaganti era entalo z'okuvuganya zitandise mbwe ekigambibwa nti mazzi by the way sebo tulina credit nnyo ku Dr. Namaro yatandika AIDS control program 86 nchimanyi akati ngagamba nti ate nti zirabika vaccine za mulembe nnyo okusinga zino ezaffe nti zirabika zaba UN zinzo kubanga zagirwako n'ab'ebyokwerinda abalala nti birabika birimu ennugu endala so okunoonyereza kwetaaga kubeere comprehensive kwetaaga kube kugazi baba ekisigamu obunene kiri kimu ekikulu nti kirabika tewali bakubwa Rwenzori oba Victoria wo andi kakati ekikulu kiri bwe kiti from politics perception ebeda yamanyi okusinga fact kati kyabalaze eggwanga obayaga batu yagala olina okulwana ennyo nokijjamu nti waliwo abantu waliwo abantu bakubye vaccine ezitali ntuufu ekyo tosobola kukijja wadde zirina okuba nga tezaali high quality andi kakati andi nze namala ono namala wangamba yenyini neka video nkalina taata nga yagamba nti tesobola kuba bakubye mazani what have you mukamwake Rwenzori
nakabano gandi akacupa kano bakasibisa na supagulu ngampulira akacovidex kemwogerako ngamba kana aka vaccines bakubya abantu amami kateka kyagamba zibanga waliwo zokuba zavudde mu UN baki ebyo nabisoboka naye ku ssaawa eno wandibaddewo coordination fe public akatwatidde that's criminal enough ati watendabaawo bajja bakikiriyalinge waze sinakiwulira nga bakikiriyalinga nga bagamba ki bannansi balina okukimanya nti yonna eddagala lyonna erikozesebwa eririwana tuufu tukkiriziganye ekyo kakiveeko kikomezaawo nebaba nekyokulabirako babawadde nekyokulabirako ku ndwadde ziri bane endwadde gye bameshoniza endwadde eyo ndoza abaana bamada bazalibwa nga balema bawakanyanga nnyo nzenze nyirira participating mu polio vaccination wano mu Baganda nenkuŋŋanya abalema abaavula ne masabali for display era sindikaddiwo oyogula mu musajja oyo simanyika muleke nomuleko naye ng'abantu baga nti polio alimu obutwa vasini abaana bafa biki ebigambo ebiyitirivu olwaleero bwe bakusaba omwana w'emyaka omusanvu ng'ayinga mulema wa polio tolina anti kakati mwami luutu esewo ekyo nkimaze ebale njakuwamu gundi sewo abantu babeera bakyamu atudde sayidi eno bemba sirina busobozi bubuuliriza ebyo nakujja bbawa kituufu basisaana kutuulawo kubanga nze oledde nkimanyi mmwe mujja kujja buli omu n'ebibye mu mutwe gwe naye nze nteekeddwa okubanga ndi nfoomu ku kyemwogerolwekyo mbagambye abasawo bavuddeyo ne balumiriza nti abantu mugende mwegeme era ne bawa nettoto namba y'abantu basinze okujjumbira wano mu kibuga nga bakyala basinze ku baami naye ne babakubiriza nti ddagala lyonna eribakubibwa ddagala tuufu muve kulokoloko wa social media lokoloko babadde lukitanamaala social media Dr. Namara togamba nti wetaasa ebirwadde kirina ne video njirina tugende ku tugende ku kirala akati nabadde mpulira era mukulu gundi kamabaale ng'ayogera mu kakiiko ka paalamenti nga tuba twebuuza wiiki bbiri banga nti mu disitulikiti emu waliwo badokita basukka mu 16 abafudde covid ate nga bannansi tobabaze dokita 10 bameka in 2 weeks kakati ekintu ekyo kiruma nga mukulu kamabaale ono balina okuleeta PPEs protection gundi ezo ebyambalo byebambala ng'ali mu paalamenti akugamba nti mulimu gwaffe okulaba nti fe national medical stores oba fe tulina okugula ebintu bino bigula ndi what have you ne ministry ya health yatuyingiramu kati tetusobola kubigula mu budde yadde akyogera mu parliament nga ne minisita Kasajja waali wa finance nga bali bombi mu kakiiko wiiki eno kakati n'otunulira abantu bano bebandibadde bakyajinga even attempted murder okusinga n'abagaba emmere nti omuntu bakuwa ssente weeziri ezogenda okugula ebintu ebyambalo abasawo mutandise ku mukweyombyayomba nti nze mbigula kati obudde ne bugenda nga tewali kikoleddwa abasawo baffe batandise okufa nali ntunulira prayers ezaali mu State House ebbangire mabega obishop baaliko ne baani nenda president yennyini ng'abuuza PS nabagamba ebitaala emitwalo 4,200 mulina bemeka PPS n'agamba nga 3,000 nga 3,000 president ow'eggwanga naye yatandika complaininga nga kikonyogo olaba bano tebalina emputu tebawulira naye nga complaininga nga nze so nga yalina ki obuyinza tokolinde ekintu ekirimu okufa obulwadde obw'omuntu okumutta muntu okufa kubanga golina kakyovola wadde okayanda wano ti dwale ntwalamu omwana wange baganidde omulamba ndi what have you pakikuluma okiraba mukama wange yes anti naye ŋŋamba kati nawe kikuluma twaki omuntu ono bannanga akola bw'ati naye kati ono ye atusiza ne basawo banne okutuuka okufa kubanga towaddeeyo bintu bino abantu abalina emputu anti kakati mwami sebo kagundi butanaziba njagala okuyamba owone naye nga sinze sifudde
batonya bagala kufuka bamata mu nsi muno abasawo bambi bagezaako kwa mu bimu gwabwe yavufe abalina okubawa ebintu balina okukozesa ekyo kinene nnyo waliwo nekino kimanyiko kiwerabidde kale bagambye mu parliament nti musitowe entebe eri ebitala bya ICU aga 5 tebalina transport kakati omuntu alina okugamba tolina transport nga waliwo nemmotoka z'amagezi oyita okugamba nti bayi mutuyambeku mutwale bino bazitwala kakati taata wange otulya ebintu ebyo byonnaffe bitwogerako tetubyogera lwa mutima mubi nze ndi ku likodi ekintu kya covid sikizanyiramu from the beginning ndi ku likodi nga individual you can check me throughout kakati we tuba twagambye ebintu bino twandibadde mbiteeka mu nkola ate omuntu atakola bulungi twandibadde tukola ki avaawo ku ssaawa eno ebintu si byakuzanya gwe ebintu bino bena si byakuzanya sebo kakati bwe tuba tubagamba okukola ebintu bino nga bwe mbadde mu kugamba si byakuzanya oluntu agezi nayogera wano sobola ozoogera pipi bimaze oxygeni mukulu gundi wano adde atugamba watalazo tewali bambi abantu abesonde eyo naki balabeti bateekayo oxygeni tis even criminal President Museveni bali bano basonda emmere n'abagati wabano omwaga b'emmere mu biseera bya covid mujja kumutana abantu bange emmere gavumenti ejja okukola ki okugigaba ekintu kya oxygen gino tekyetaana kuteeka mu private ki government should pay money immediately you can suspend anything suspending enguudo tetujja kufanga enguudo tebazikoze okiraba mukama wange anti kataata wange bwe tunaalinda bambi abantu abo balina omutima omulungi bakole ebintu bino katulina sente ezaffe batukonyogo tetwakuteresa ggwe gavumenti bakusina emitwalo 10 taata kugamba ez'omusolo anti kakati ezo 10 weziri kubanga nakubali ano bilioni 8 sebo taata batuwadde da bilioni maka trillion satu mwetwaloka ate kasajja yatugamba sente ezisinga obungi zebakunganya ku covid eri ezisinga obungi wamba zikyaliwo kati gajja kunjulira kasajja yatugamba yenyini nti akyalina more than 2/3 of the money tazikozesanga lwaki tetukozesa ezo tetuleetagana kwewola n'ekikumi sente tuzirina okiraba amajani problemu y'amajani nago gabeera infiltrated olumu ate gakolya ku gundi ezimu kakati mukama wange bwe mbamaliriza ku kya covid njakugera katono nnyo ku kintu wadde oyogera ku kyettaka mayisira kirekayo ekyo ndabye omusajja ono awandiise ono mpuludde nokiwa omulamwa otakiwa nja kukyawa banga nakyogeddeko nti abantu kyekimu ku kiriwo kati repercussions za covid kakati ekyo kimu ku byo bantu bagoba abantu bamataka kyekiriwo butanazwa kwegayise sagala nkukyawo kyettaka otakyogerawo abadde mu mawulire omwo mpozisebwa n'ekirala ekikulu mu mawulire bibiri kabaka Muswati kati bagiyita enswanti naye liri ekkadde Swaziland eswantini kakati kabaka ono ebibi abadde asiba bikutuka naye eka obwakabaka bwe abufuganga bemba bwe yafuganga Buganda nga kintu tannaginunula mu protracted peoples wo omanyi oluto lwa kintu lwe yalwanira ddala mwe Museveni alabika alina naye we yalusoma naye bw'atyo bwe yakolera ddala ono n'atuwonya Bobote ne Bookero nga kintu bwe yatuwonya Bemba naye kakati ne Lesotho nabo beetaaga bafuneyo kintu owaabwe oba Museveni owaabwe nva kulaba ekiwandiiko wano ng'ekibiina ekigatta amawanga g'omu bukiikaddyo bwa Africa SADC nga kigamba nti baleme kumenya mateeka baleme kuyiwa musaayi saidi zombi zituule ziteese ensi eno yeefuga eyina ssemateeka naye mu myaka gye7 oli Kabaka Sobuze yaliwo ssemateeka n'amugyawo n'atandika okufuga by decree n'ono omwana we yajjira tewali reformu yonna yeerondera Katikkiro yeerondera abaami empisa n'obulombolombo ensi nyingi ze zaadibye edda ezimu ndowooza nga zaakolebwanga eri mu Bwakabaka bwa Roma nga obukristaayo tebunnatuukayo
nga abawala embeerera buli mwaka okujjanga okumuzinira n'okumukunamira n'alondamu gw'ayagala. Olumu ebituswaza ng'abaddugavu abawalala bwe babigira ki kabaka waffe ono bino akyabikola. Ekyo obwakabaka buno obwakabaka bw'omu Southern Africa kabe buli obwa Shaka Zulu obweri wansi. Toyinza bugeraageranya ku bwaffe obwa Buganda buli myaka 7+, obwa Bunyoro buli myaka 10+. Buno abazungu bwe baatuukirayo ng'obumu bulinga ngeri ya bwakamuswaga bwa kooki ne babuwagawaga ne babagiraja. Kyobulanga bano ne bannaabwe ab'e Lesotho tebali mu Union of South Africa, naye baba Lesotho bali mu constitutional monarchy. Kabaka yatuula butuuzi n'alamula mu by'ennono, abantu yabalekera eddembe beerondera Katikkiro gwe balonze gwakwasa Ddamula talina ludda. Era lumu kabaka ono ng'asikidde oli bwe yagoba Katikkiro yalondebwa abantu amagye ga Sadaka gana gamaze okufulumya statement ne gagenda ne geebulungulula olubiri lwe. Naye Mandela, omanyi Mandela naye mwana wa mwami, yali mwana wa mwami n'amuyita ne bateesa namuna kati constitutional monarchy, kati abantu bwe wabalekera obuyinza okwerondera abakulembeze toddangayo ga nti ogoba Katikkiro gati Katikkiro yalondebwa baki linda ekisanja kye bwe kiggwako abantu bwe tebamwagala tebamuzeera. Okuva olwo Lesotho yagira ki naye Swaziland, ate nga Swaziland sebo ffe tukwatako nnyo Kabaka Muswati ono mukwano nnyo gwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri. Kabaka Muswati ono mukwano nnyo gwa President Yoweri Museveni. Era ebyabadde byogerwa nga baga nti South Africa bamuganye okubuddayo nti ali wano, eyankakasiza nti tali wano kuba anadde ne mu COVID abazaana be bo yali yabasindika dda nga bali wano. Yabadde Deputy High Commissioner waffe South Africa Ambassador Kintu Nyago yeyange nti yo munene taliyo tannajjeyo gyali mu nsi ye. So singa biba byonoonese Kabaka Muswati mwangu wa kujja wano y'omu ku bantu abasinga otugulako eddagala lya ayina ebirungi bye ebirala, naye ku luno mbadde nzijeeyo kino ate nga kyakuyiga n'erinaffe abalala nti mu kyasa kino ekya21 tekyali muntu asobola kuba na buyinza bwankomeredde. Kaabe pulezidenti, kaabe kabaka, kaabe gavana, guno omulembe obuyinza buba mu bantu. So bakama baffe abatufuga mu by'obufuzi, mu by'obuwangwa, mu by'eddiini, ekyo bakimanye nti ensi kati gye yatuuka egenda nakulonda okwebiseera ebigere, oba waliwo okugira ku bisanja oba tewali, naye baga nti okulonda kwa buli myaka 5. bw'oba toyagala Mukulurutu Mukasa nga ye gavana, linda emyaka gye 5 gigire ki omukuba akalulu okuwamba oba okweddiza abakulu ng'abo nti obuyinza obusattulula enkiiko tebukyaliwo. So tusabire nnyo obwakabaka buno obwa Swaziland liri kyantawaanya naye nga lirabika lituufu. Kirabika kati kyempita ninga bw'oyita Buganda nti Gandaland kirabika yewe eri bwampulira naye abafuzi b'amatwale bwe batyo bwe baatukola. Sebe ekirala kyekyetigure wano mukulu lukyamuzi baali bagatula ebiseera ebyakabenje, ffe nga tetugamba nti balangirire ebiseera ebyakabenje, naye COVID bw'ayitiridde nnyo neŋŋamba nti oba singa twayongezaayo kulonda, naye bw'olaba mu Ethiopia gye baakwongezaayo ate etigure musaza ly'etigure bano baga tujja kulonda lwampaka, emmundu zivuze, omusaayi guyise. Era we twogerera nga bakyewagula ab'etigure bamaze okununula essaza lyabwe. Ate ne Ssaabaminisita Ahmed naye yaddiridde yagambye nga bwe kuli okusiga tusiriikirize mu kulwana. Nabadde ndaba omu ku ba analyst b'ebyokwerinda David Sejjusa ng'aga nti ekyo kye yabadde alina okukola kubanga engeri gye bakubyamu gye ga gavumenti okugajja etigure babadde bagenda kwolekera Addis Ababa. Kakati ekiseera kituuse, buli omu ategedde nti ne munne musajja awo bagire ki awo batise. Naye abo be bannaffe abatakkaanya gavumenti yayongezaayo okulonda, esaza erimu nebigana no ffe katugire ki ffe katulonde, nerironda Katikkiro waalyo. Gavumenti yawakati negamba ffe tetumukkiriza, bali ne bagamba batomukkiriza ffe tugenda kwekutulako. Ono n'ayungula amagye naganze ntaddeyo gavana nga Katikkiro wange. Ebivuddemu byebyo. Ffe Katonda yatusaasira
n'abaali batakkanya na byakulonda bakwetabamu ate ne covid ffenna tulabika tukkanya nti measures zirina okuteekingibwa ayinza okuba nga yali bwe batamwesooka nga yagenda obbajjawo kakati ate era bwe kyazzeemu bwe kiti ne sosina ga katemba bya social media ate ne ku mulundi ogwokubiri ate kati bano bonna bwe banaaba bafudde obujulizi bunaabaawo naye bwe kiba nga bano be battemu ddala nga be bajjawo era kale bwe baba nga be batta Kiggundu ntwala poliisi kyetugamba ne batta Kaweesi ne baba nga be batta Katumba Wamala be basse muwala wa Katumba Wamala ne driver we nga babasse kijja kuba kirungi naye kye tuba tumanya mu kooti twetegekere nti bano ate abasigaddewo bajja kwejeerezebwa olw'ensonga nti ba architect baliyo baba putting out of action naye ne wabaawo na bano be bagamba nti badduse abantu bayinza okubayambako okula nti abantu abo bakwatibwa naye mu statement eyasooka ku luli omumyuka w'omuduumizi wa poliisi yatutegeeza gyatakyaddamu okay waabibye naye nze kati mba ndowooza yagamba nti nno bano ba ADF batendekerwa North Kivu naye ADF eoperatingira district eyo tugiyita omanya province eno mabega wa Rwenzori side eyeri ey'Ekkonga Goma ye North Kivu eyo ebeerayo abayeekera abakolagana ne baganda baffe ab'emitala gudu neyibalinesi twekisiza akira tonamma naye nga either nga waliwo enkwatagana nabo naye dda tewabanga nkwatagana wakati w'aba ADF n'ab'emitala aba-ADF bakolagananga ne Kinshasa mu gavumenti ziri ezaavaako ez'aba Mobutu ne Kabila omuzeeyi kaakati ekyo nakyo nga kyetaaga okumanya ddala bano balina akakwate n'ab'e North Kivu then ntuuka ku kino abasinga obungi kye boogerako naddala abasiraamu ekya ADF era Haji Nsereko Mutumba nga bagenda ADF yali alliance ya bibiina ebiwerako ekisooka tewali kubuusabuusa nti ADF esingamu basiraamu oba yasingangamu basiraamu ekyo tikyetaaga n'okuddawo okwogerako era abasiraamu bano ng'abasinga batabuliiki basalafu ekyo tewaliwo kubuuza bayinza okuba nga balina ebigendererwa byabwe naye nze nasaaliranga nnyo Nakasero ng'olabira ddala nti Ssekajjamiru mukulu naye baagala okukwata state power nga balaba nti abasiraamu baboolebwa abasiraamu bali omuntu yenna yasaliranga e Nakasero n'owulanga lekitya zajja kati ffe twabalansinga nga lekitya za Jamiru mukulu ne Zubairi Bakari Mungu amusaase Zubairi Bakari ye yatusomesanga Lwakuna nga naye akkiriza nti abasiraamu tunyigirizibwa nti naye ate tetulina kuba nkoko njeru tulwane lutalo lwaffe ffekka tulina okulwanira muli era ye ngaakulaga nti wa Fronasa wa NRM naye yonna omwo mwonna mwabeera alwanirira omugabo gw'abasiraamu era ye position ya Kirunda Kivu edinda bw'oba wabeera nga mu lecture za Kirunda Kivu naye nga kiza nti abafuzi b'amatwale baatugomya nnyo abasiraamu nti naye okuva ku independence abasiraamu ne bakola n'Obote abasiraamu ne bakola n'Amini abasiraamu bakoze ne Museveni bajjeyo muki omugabo gwabwe nga n'Ekibejjinja tawagira kyagamba nti mulwana akammwe separatire era abamu twali sympathizer ba Jema nga tuli BNRM si kugaa nti Jema kifuuke ekibiina ky'ebyobufuzi nga tuga nti ebeerawo nga pressure group y'abasiraamu ega kuluno mukoze cabinet lwaki mutuwaddeyo babiri bokka kye twali tugisuubiramu kati ate bwe yafuukira ddala ekibiina ky'ebyobufuzi ekisimbawo abantu era tebyagigendera bulungi beintegratinga oba mu mikago ki oba mu mikago ki etandise okuleetako abantu mu buki so abasiraamu okulwana bokka ng'enkoko enjeru kiwa omukisa abalala obbakuba ne baba betenta ekyomukisa omulungi kuintegratinga bwe muba mu NRM mubeerereyo ddala bwe muba mu DP mubeerereyo ddala jjajjange Sekazaidi Mugenyi asooka ye musiraamu yasooka mu DP bwe mbeera mu UPC mubeerereyo ddala bakadde baffe ba Sheikh Abdul Obed Kamulegeya be baasooka mu UPC
bwe mubeera mu CPKY naye mugire eki mubeerereyo ddala mu-integrating obulame n'abakatuliki mbubawa n'abakatuliki temulina ku investinga mu DPO era mwakiziga bwe mwagenda mu NRM mubulayo katono mugiwambe so okugiwamba mu bubi lwaki otuyita oyita ekibiina kya Conservative Party KY mbigase ensore nkoze ensobi kuba siina budde nkoze ensobi neetonzesebo naye nga meseji yange ate kirala waliyo zisemateeka mu nsi zikkiriza ebibiina ng'ebyo abannabuddu ne muba n'ekibiina obubiina obw'engeri eyo mu Pakistan eyo ne buyindyo naye semateeka eyaffe egamba tosobola kuba na KY ngamba ekibiina ekyeggwanga erimu tosobola kuba na kibiina kya ddiini imu semateeka atukaka ebibiina byaffe okubeera ki ebyeggwanga lyonna era ebibiina bino olumu bijeema ndaba ebibiina nga ku top leadership nga byefugiddwa ebitundu ebimu era nasanyukidde Nuupu bage kati bagenda kutereeza ebintu bajjewo obwannakyemalira Bobby aleme kubanga yabalondera abakulembeze ekyo kirungi obaddiramu luli babadde bintu byali byamangu kakati bwebanga bagenda okutereeza ekintu kijja kuba kirungi nnyo era nange nsabirira nti waffe mu NRM omuyaga nga gugenze guta si kibi bwe tuddayo ne tweronderanga basaabawandiisi bano n'abawanika abantu abalonde bakolera abantu abalonde wa pulezidenti ate olumu nga naye bambita bana biseera bakola byabwe era ekimu ku byaleetera UPC obuzibu kyali ekyo sebo nalandaze olw'okuba bayogedde ku ADF abashamu bayinza okuba nga bagenda mu ADF bano naye basiraamu complaint y'abaana bamu balumiriza kimu kuttibwa ng'ate oyagala omukutta ate n'omutta ekyo nakimaze okyogerako neŋŋamba nti obujuli emikisa gy'obujulizi gijja kuba mitono naye bwe baba nga be basi ddala kale egyo emiruli gyagira ki watifu nga sibbo ebyo aba-operations banaatubuulira naye munnange mukululuutu abadde agamba nti oba ADF eyina issues aba ADF mbadde mbalaba mu gavumenti kyendowooza nti bwe baba nga issues zaabwe era bazimanyi mukadde waffe omugenzi Kiggundu yalimu bwe baba nga baali bakadde baffe abala sijja boogera bannya baseeka bakulu so bwe ziba nga issue nti kuzaadressinga ekyomukisa ky'okukimanya kuba Museveni ate awuliriza basobola okuba nga issue ezo then lwaki balwanira Kasese ne bafunayo ne ku relative support oba oliawo abantu b'e Kasese baali balina ebibabanja ebyobusinga kati byakolwako oba oliawo Kasese yeetaaga nja kyogera nnyo sijja kuwa regional government eya Rwenzori Kasese bundi bujjo ntoroko kuba tebaagala kubuutikirwa ki tooro ebene yaabwe n'entoroka ebeeyamu oba oliawo waliwo foreign force eyali etusera kubanga tebatandikira Kasese batandikira Buseruka nga yali teyagala tusime mafuta ehoima nga mwalimu ekisitaano ki ebyo byonna bisobola okugiribwa ki then amannya gano mulimu amannya oba agali emmere mulimu amannya agalwana kati wane waffe mu Uganda oba ne East Africa amannya amasiraamu gabadde galwana ennaku zino mbadde nsoma Song the Mustard Seed yaka President Museveni kano kaga nti kuluno ye yakewandikira katali kali kanyogonya ke yamuyamba naye ng'omulaba nga niye Kasimu era aga nti Kenya olw'okuba yatikkiranga nnyo entalabuusi waliyo erinnya ndyerabidde abanna Kenya lye boogera okujeeja Abasumaali so nga ate Abasumaali province namba mu Kenya kati nga abasirikale balimuyita mwegwe kano kagundi erinnya eryo kati nga tafaayo nga bamanyi nti Museveni Musumaali Museveni Musiraamu Museveni ye Kasimu naye nga Museveni si ye Kasimu bw'olaba Kalebu akandwanaaho nga ye Sale naye nga si Sale bw'otwala mugatte waffe oli eyafa Elijah Mwine Shefaali nakitegeera Mbabazi yali ani
Mbabazi naye yali ng'oggyeko kalya bulo ne kalya sausage alina yessiraamu yakozesanga ku lwamini mukadde waffe bantaliza. So ate bw'okiteeka ennyo ku nti basiraamu oba bakatuliki oba balokole obafune ne sympathy gye batandifunye mu b'eddiini eyo okiraba oli ng'abadde tabiriiko nnyo naye bwawulira nti olw'okuba Kateregga yakoze ensobi Kateregga omusiraamu ekivaamu n'abe muweesi ng'agamba ninduuza Kateregga ali atulwanirira okiraba. So tukiyimba naye kirina ebizibu byakyo ebirala bye tusaana okutunulamu. Ruling eno eya Constitutional Court kyemanyi oludda lwa gavumenti lujja kujulira olwawaabirwa eno eriwo tugisse mu nkola abantu bano tubavunaanire mu kooti eza bulijjo ate nga ndowooza yangesebo ate nga kisobokera ddala kubanga nalaba abantu nga Besigye babavunaana nga wombi naye ekyavaamu era kooti maasho yabivaako emisango ne giggweerawa ne zikwera mu kooti eza bulijjo. Naye abalamuzi ba kooti eza bulijjo kye muba mutuyamba abalamuzi ba kooti eza bulijjo kye muba mutuyamba mulemenga kuta bantu bakyamu. Abantu bano abamu be bakwata olw'obusi n'obukyaba ebijambiya mbirabye ne mukedde kusanda ebijambiya byazzeemu ne mubatanga ne beeyimirirwa abalamuzi abo tulina obuzibu namwe. Nina keesi bano aba operation simanyi against life presidents omulamuzi yabasalira ssente e Masaka nga tebaziweza ne balyako ekitundu. Manyi ebiseera ebisinga nga covid tanajja ekyemisana nkirya nnyo ku City House balwali ne bannaffe aba UID abo n'abalala tuba tuli awo ng'omulamuzi tazenga bagamba yo yanonye balance we balance yamunona ku DP headquarters. Waliwo omulamuzi mukulu nnyo ndowooza tannawummula bamunyumiza bamutega ssente ajozirira wano ku gundi ye twayitangawo tutya kana ka restaurant akali Parliament Avenue Evira Kampala Road kakati registrar oli ani omulamuzi omulala mukama we kati yawummula saabalamuzi namugamba Justice gundi oli luddawa nambuzabuza toli wano bwewali naga nti nanga intelligence yakutegedde ogenda kulya ssente bwezitereezirese bakwate bw'oba omugezi te omulamuzi teyatawaana nakudda sigenda mwogera nnyo kuba akyali mu active service naye ali kumpi kuwummula teyatawaana kudda na wa driver we yakwata boda yawona covid yali tanali nga boda basikiriza okutwala abantu.